okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya. olwatuuka ne bamala omwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa. Balunabba ne Pawulo ne bamala omwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa. ne bayigiriza ekibiina kinene. Abayigirizwa Balunabba ne Pawulo be baali bayigiriza ne basookerawo okuyitibwa Abakristaayo mu Antiyokiya. Mu mwaka ki nga wayise emyaka 48 bukya Yesu avaawo. Yesu tawuliranga ku kigambo obukristaayo yadde okugamba omuntu yenna nti beera omukristaayo. Sebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuzze nate tusomese, tetujja kukoowa. Tuzze nate era tusomese. Tetugenda koowa okutuusa nga abantu ba Katonda bategedde amazima. Tubadde tukyali awo ne zireeta muganda waffe Hassan Waswa. Nze nno neewuunya ng'omu okuba nti abasajja abakulu abasiraamu mukulembeza abavubuka bano be muwadde ebituuti babatomeza nga temulaba. Bw'abadde ayogera Hassan Waswa nenzijukira ebigambo bya kalifa omu bwe bayita Ali. Kalifa ono ye kalifa owokuna owa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti obusiraamu ekimu ku bigenda okubuleetera akatyabaga kwe kukkiriza abantu ababuyabuya okubanga be bakulembedde mu kusomesa. Ekitabo ky'Engero essuula ey'17 olunyiriri lwa 28 Bayibuli n'egamba nti omuntu bw'asirika tosobola kumanya busiru bwe, naye bw'ayasama akamwa ke okwogera lw'otegeera engeri gy'ategeeramu. Engero 17 olunyiriri lwa 28. Kaakati muganda waffe akoze ensobi nnyingi mu kwogera kwe, naye njagala tumutereeze. Sigenda kukozesa Bayibuli kumutereeza kubanga okukwata Bayibuli ng'osomesa omusiraamu kifaanana okukwata ebinyeebwa n'obisiika ng'oyagala kubiwa nkoko. Oba omala biseera katumuyambire mu kitabo kye. Ekisooka njagala kusooka twebuuza ebibuuzo bino wammanga. Sheeka Waswa nga tannayogera yasoose kwebuuza ku bamanyi b'obusiraamu, nabo ne bakkiriza ku ekyo ky'ayogera nti obukristaayo bwatandikibwa Pawulo. Kyekibuuzo ekisooka ky'olina okwebuuza. Hassan wagenze ne utuula n'abazeeyi abasajja abakulu n'obeebuuzaako, oba gwe wamaze gajja n'oyogera kubanga leero ogenda kuswala. Oba gwe wamaze gajja n'oyogera omanyi obukristaayo diini ya Pawulo eyagitandika. Ekibuuzo wagenze n'otuula n'abasajja bakulu bakkiriziganya n'okusomesa kwokwo, bakkiriziganya nakwo oba gwe wagenze. Ate nze neewuunya bamasheeka abakulu mutudde mu mizikiti ekifo ky'okuyamba abavubuka bano mbasomese kye bayita obusiraamu. Bwe bajja gye muli ate mubaguza kutuba batere babba abantu. Ekifo ky'okubatuuza mubasomesa eddiini bategeere obusiraamu. Tosobola kusomesa basiraamu ng'okozesa bikolwa by'abatume. Tosobola kusomesa abakristaayo manya abasiraamu ng'okozesa Matayo. Tosobola, kitegeeza nti oba ogudde. Kaakati n'owuliriza wammanga wano. Basebo ne bannyabo abatuwuliriza abaagalwa abalungi, bwe tukwata Qur'ani ne tugyetegereza obulungi, Hassan Waswa byasomesa si bituufu. Olw'ensonga bwe tusoma essuula ey'okubiri gye bayita Surat al-Bakara aya ya 62 egamba nti mazima Abayudaaya ab'omulembe gwa Musa n'Abaswabiina n'Abakristaayo ab'omulembe gwa Isa. Kaakati okujjako nga gwe Hassan ogamba nti abaawandiika Qur'ani baali bakyamu okugamba nti Abakristaayo ba mulembe gwa Isa si tebaaleetebwa Pawulo. Mu Qur'ani yonna ne mu Bayibuli yonna temuliimu kyawandiikibwa nti obukristaayo bwatandikibwa Pawulo. Kubanga oli bwakugamba nti MP gundi yatongozza amasannyalaze ekyannamukaaka tekitegeeza nti mu Uganda tegabaddeemu. Tekitegeeza nti tegabaddeemu mu Uganda. Ekyo kye kizibu kyammwe, temwetegereza biwandiiko. Temwasoma gulama, temwetegereza biwandiiko, temulaba kye boogera, temumala kwetegereza, mubuubuuka na nnyiriri. Kaakati n'owuliriza, Qur'ani ekugambye nti abantu ab'omulembe gwa Isa
baali bakristaayo. Kati gwe bw'ogamba nti obukristaayo bwatandikibwawo Pawulo, kiba kitegeeza nti eno vaasi eri mu Qur'ani nfu. Kitegeeza naawe okkiriziganya naffe kye tugamba nti Qur'ani kicupuli. Ekyo ky'oba oyogerako kaakati wano, ndowooza naawe kyokkiriziganya naffe. Kati kyenkubuuzizza nti wasoose kutuula ne bamasheeka nga tonnaba kuleeta bino n'obeebuuzaako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe tusoma mu Qur'ani bano be bayisa abakristaayo ab'omulembe gwa Isa, Qur'ani eboogerako mu ssuula ey'okusatu aya ya 5:5 n'egamba nti mazima gwe Isa ogenda kufa, ndyoke nkwata abagoberezi bo, ngenda kukufiisa, male nkuzuukize nkusitule nkuleete gye ndi, nkutukuze nkugye mu nziro y'abo abatakkiriza, male nkwate abakugoberera mbateeke waggulu w'abatakukkiriza. Ekitegeeza nti abakristaayo bano bayisa abakristaayo ab'omulembe gwa Isa, Qur'ani egamba nti b'amaanyi nnyo, bagenda kubeera waggulu w'abo abatamukkiriza bonna ila yaumil qiyamati, okutuusiza ddala ku lunaku olw'enkomerero. Ekyo ndowooza okitegedde. Wali mu ssuula ey'okubiri aya 62 yagambye nti ate abo abagoberezi ba Isa abakristaayo n'abagoberezi ba Musa abayahudi, amanya abayudaaya, si baakutya ne ku lunaku lw'enkomerero bagenda kuyingira eggulu. Kaakati gwe Hasani, ebyo nga tonaba kubiraba ng'okyabuubuuka ne Bayibuli gy'otamanyi na kugisoma gy'otasobola na kunnyonnyola, Qur'ani emaze okukuba endobo. Tudduse emisinde bassebo ne bannyabo. Bano bwe baba boogera ebyo babyogera kuyisaawo Busiraamu, nti Obusiraamu bwe buki? Bwe butuufu. Kati njagala leero tukwateko katini nnyo ku Busiraamu wano. Katubukwateko. Essuula ya 49 bassebo ne bannyabe ya Qur'ani gye bayita surati Hujurat. Essuula ya 49 aya ye 14, 15, 16, 17 egamba bweti. Al-Arabu qalat Arabu, Abawarabu ne bagamba amana, mazima tukkiriza. Kul, bagambe la tu'minu, temunaba kukkiriza, walakini kuru, wabula mugambe bugambi aslamuna. Abawarabu abasiraamu bajja nga batemye empale n'ebirevu nga sunna zaagala kugwa mu buugi, zonna mpanvu nga n'empale bazitemye, obwo musanga mu kkubo, olowooza ye teyakazi yayambadde ya mutoowe. Ne bajja ne bagamba nabbi nti naffe tuli bakkiriza, naffe tuli bakkiriza. Abawarabu ne bajja ne bagamba nti naffe tuli bakkiriza. Bagambe gwe Muhammadi nti temunakkiriza, naye mugambe nti tusiramuse, tugoberedde eddiini yo, kubanga obukkiriza tebunayingira ddala mu mitima gyammwe. Okiraba nti Obusiraamu ddiini ya Muhammadi, kati bajja bagamba tuli basiraamu, Allah n'amugamba nti bagambe temuneenyumirizaako lwa Busiraamu, wabula mugambe tusiramuse busiramusi, tugoberedde eddiini yo. Eddiini yaani? Ya Muhammadi. Obusiraamu ddiini yaani? Ya Muhammadi. Okusinza ku ki? Ku Qur'ani, si ku magezi gange. Aya eye-16 n'egamba bweti. Bagambe gwe Muhammadi nti mutegeeza Katonda eddiini yammwe, mbu mukkiriza nga ne Katonda amanyi ebyo biri mu ggulu ne mu nsi, era Katonda amanyi buli kintu. Aya 17 n'egamba bweti. Bwe bakwenyumirizaako gwe Muhammadi olw'okuba basiramuse ne bagoberera eddiini yo, bakizeemu. Eddiini yaani? Ya Muhammadi. Eddiini ki? Ey'Obusiraamu. Ne bagamba bwe bati, bagambe nti temuneenyumirizaako lwa Busiraamu, nedda, wabula Katonda abeenyumirizaako olw'okubaluŋŋamya eri obukkiriza bwe mubanga ab'amazima. Olaba nti Allah yagaana Obusiraamu n'agamba tebakwenyumirizaako lwa Busiraamu, naye Allah ayagala kubaluŋŋamya mufuuke bakkiriza. Abakkiriza be baliwa? Essuula ya 23 aya esooka egamba nti kadi afilaha almuminuuna, mazima balokose abo abakkiriza. Kati nga temunatembeeya kintu kyonna mikwano, musooke mwetegereze ebiwandiiko, mutuule wansi musome. Ffe tetwabuukira bibuukire, temubuukira gaali mu mayembe, mujja kugwa. Musooke mutuule wansi musome. Obusiraamu bakugambye bwani? Bwa Muhammadi. Kati ndeeta okusoomooza gye muli, ndeeta okusoomooza eno challenge, ndeeta okusoomooza gye muli. Mumpeeyo aya emu mu Qur'ani nga Allah agamba nti Obusiraamu bwange, kubanga wano abusindise ku Muhammadi.
saagala nga bamwogerera kubanga aya zonna ze mugenda okuleeta nzimanyi. Inna diina inda Allahi al Islam, mazima eddiini ebalwa awali Allah Busiraamu. Awo baali bwogerera mwogere bwe nkugamba nti Kabaka Muwenda Mutebi awoomerwa omuceere si yaba ayogedde, njagala nga ye kennyini yagamba eddiini ebalwa mu maaso gange Busiraamu. Oba ng'agamba nti njagala abantu bonna okusiramuka nga bwe tukiraba mu Bayibuli, kubanga mu Bayibuli mu Isaaya essula 45 olunya olwa 22 Katonda mwene agamba mutunuulire nze mulokoke mu enkomerero zonna ez'ensi, neerayiridde ekigambo kivudde mu kamwa kange so tekiridda gye ndi wabula nga buli vviivi na buli lulimi lulyatulanze. Mutunuulire nze mulokoke, nga Katonda yayogera. Kati njagala aya ng'ega nti mutunuulire nze musiramuke mu aya nga Allah yagamba. Katonda n'atakomaawo mu Isaaya essula 43 olunyiro lw'11 n'olw'12 ne lugamba bwe ruti nti nabuulira era nalokola bw'ayogera Mukama. Katulusome olwo Isaaya 43. Njagala nammwe mumpe aya nga Allah agamba nti njagala abantu okubeera abasiraamu. Isaaya 43 olunyirwa 11. Nze mwene nze Mukama so tewali mulokozi wabula nze. Nze nabuulira era nalokola era nalaga so tewabanga mu mmwe Katonda mulala kyemberedde omujulirwa bw'ayogera Mukama. Nange ndi Katonda. Mumpe aya nga ne Allah naye yeerayira bw'atyo ngaga nti obusiraamu bwange bw'ayogera Allah. Leeta aya, muleete aya mwekuŋŋaanye. Basheeka kiti abavuma obukristo mwekuŋŋaanye, mwenna mwekuŋŋaanye bwe munampa aya emu nga Allah aga nti musiramuke, nze Allah njagala abantu okusiramuka, nange leero munkime muntwale wonna gye mwagala okunsiramulira. Bayibuli neetatuleka mu bbanga mu Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiro olw'okusatu n'olw'okuna. Ekyo kye kirungi ekikirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Pawulo agenda okwogera bino nga Katonda ye yasooka okubyogera, naga nti ekyo kye kirungi ekikirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeera amazima. Katonda bwe yali akola pulaani y'obulokozi kiki yakola? N'ayogera mu Matayo essula esooka olunya olwa 21 yasindika Yesu Kristo. Bayibuli n'egamba naye alizaala omwana wa bulenzi naawe olimutuma erinnya lye Yesu, kubanga oyo yalirokola abantu mu bibi byabwe. Olaba Yesu kennyini wajja n'alyoka akawaŋŋamula mu ssula ey'okutaano eya Yokaana olunyirwa lwa 34, Yokaana essula 5 olunyirwa lwa 34, n'alyoka agamba nti okutegeeza kw'omuntu si kukkiriza, naye njogera ebyo nze Yesu mulokoke, nga Yesu yayogera mu kamwa ke. Mulokoke, magini si googera, misambwa si gye gyayogera. Njagala nange mumpe aya nga Allah agamba musiramuke nga yayogera ekigambo ekyo. Bwe mumala okukimpa oba mukola vidiyo mukimpe munkime muntwale. Munkime muntwale. Kaakati n'owuliriza Bayibuli neetatuleka mu bbanga neetuwa n'engeri abantu gye balokokamu. Baluumi essula 10 n'eryoka ekugaa nti omuntu akkiriza n'omutima gwe n'aweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Mikwano gyange, ekyo kibayita Bayibuli, ekyo kibayita ebiwandiiko, ekyo kibayita okusomesa. Nga temunaba kubuukira Bukristaayo, musooke mwetegereze ekitabo kyammwe kino. Obusiraamu bwa Muhammadi Allah tabumanyi, bw'aba abumanyi mumpe aya ng'abwogerako ye kennyini nga yayogera.